Inside Story Uganda, real source of political updates. Ate babikukola batya? Waliwo omwana baali bamuyita Bright. Nga Bright ate yafuna myenda mirere Bright ku ssomero. The name does not reflect it. But you will be answerable in future because the auditor's report remains in custody. Ate muna Joshua ne mujimalawo. Yes. Kakati kikutegeeza. Tamala gamye tinayinze bagenda okukwatayo RDC omo baba gondi. Tebasobola. Obakawo ku sente kati kikumi. Kikumi. Kati kya palishimana tekifiiridde wano. Kikumi kati. Mwana mutuulidde nga yakazali. Kati kikumi. Naye ona inciting abantu. And it will not generate debate. No. Abantu bomu kyalo tebamanyi. Kati kubayambe ko mu Tamale. Nti kati ku buli district inciting abantu. Babanje balwanira omumbo gw'emmere. Wakiri. Anti baba kulwanira. Bamanyi. Bamu Uganda government money is not known. Tebazira bangeezaabwe. Zibaza government. Nengo omuganda akugamba nti obona nge yabbende mulumbe. Ende ku mulumbe. Kunywa mwenge. Neno basente z'abantu. Ne bakoba mu lupapula lwa government. Tewali. Nobody stepwood. Ekyo kyawedde. Kati lutuli yabana. Chimala mama. Bano. Yo government yabayita bakuzanya. Bano ne bukedde they are very dangerous newspapers. Look what this story. Voices are visitisa. These people are pursuing the military. They are provoking. You must continue publicizing atrocities. Era wano ne bakakuteerawo. Museveni alabudde ababikola ng'alabulirawa. When did he? A press conference yesterday. And when did he? Yes. I justifying bino. His intention is to show. Kati tewali muntu ayinza ga tulina Human Rights Commission gyali enoonya simanyi lukira basajja. Wangodyo ne timu ye bayina kana akagwako ke bateekayo kabadde kali mu bakaheru bano kano akagwako bakawumba. Bali ku nsonga za kakwenzi. Kakwenzi kakette bali ne bakayisamu. Human Rights activists wa kagwako bakateekayo kali mu bakaheru bano kali mu eyo group ya buno butonyo buno kana kayine ntwe buno bwe banonyo okuttira wano. Kakati eno story is targeting the army. They are provoking it. They are targeting the army. If you ask, where is this man whose nails were removed? Aliwa. Waluko bali ese press conference abantu kwao ne bamuteka wao. Yes. Mugongo nagonanga gukubiza. Anti atubulira yali luddawa. Leti mutera. Waje kasese. Yali luddawa. Anti atubulira yali luddawa. Because this government was aware that there will be human rights violations, and that's why it constituted the Human Rights Commission as a permanent body. Wangodio. Atukamesende kunonya gundi simanyirukira basajja. Museveni alabye. And he paid those people get a lot of money. Where do you have? This story would have been deported. This Committee of Human Rights Commission has the powers even to compensate a person. Wangodio yalwana namujja bwe kubba. Wangodio ne yanda opposition. Nibate bayina akavuka ke bateekamu. Buno olutubu awo. Kaba kongo bayina buyina group. Kahere emani ku media group ku fere turani e futi 10 ku 10 ya beast wanu deru be arrested. Deru be arrested. Bya wandika mu mawuli ko tebirimu. Mami Tamale omuntu etaliyo. Andi kugambye. This story is intended to provoke, to incite, to implicate, not to provoke, but incite the army. Because how did this man? First of all, let me tell you. Obumba tutu wa monitor. Bobadde bononyono gondi sonyirukira basajja. Thinking nti nabakwata ko noyo mwana mukwata mu meeting. Thinking that they are implicating him was ti yamuvuma ne bamukwata oba mwachikola mu kigende ne mwekwata. Lokira basajja ne bakanyugembwa yebusoga. Banjo kanyuza busoga nge omubbi w'enkoko. Ng'amazemba kutulugunyizibwa naye. Ali kitalya, ali luddawa. Bamutochalinga. Kakati where are the tortures?
show us the scars. Lwaki wa national guidance tavayo nayogera ku nsonga these people wakati emawulire gagamuza even the military because bwe baba balwanagana mu gavumenti bajje bakiralinge air mbategeera ti Kayihura bwe yali alwanya ne Tumukunde nabaga nti abawesitaani abantu balungi naye bwoliwo obutamanya ddogo nabingi tebamukolerako nnyo bakozesa malisi tebaali bakoba Kayihura walaba abavudde Nalufeenya nga bamunawanikira omukono mu kooti any serious prison officer would know that this Musibe is going to court. We can even give a false explanation but it is abaddeyo wakira soka janja naye bwolaba bamulese mu kooti abawesitaana mukolera nnyo ku fitina obusuma ne fitina bye bisudde gavumenti yamu when they fight newunyiza kati bamutadde batya nga ali mu mbeera I captured a meeting where two people a group was discussing why did Muhoozi go with somebody else. They say no, he went with his personal secretary. Did the personal secretary enter the meeting? No. What did he discuss with President Kagame? Look at the trend. The families, spiritual families in Africa fight each other in Chad, where Equatorial Guinea-Bissau, where nga batudde ku Muhoozi yakoze kibi. Yakoze kibi balina mubba ekyokuta boda yafe katuna kibi naye nga ate bali relatives be naye bulijjo kundi kati nze nabasonyiye if they can attack their own bulijjo mwami Kagame alinda Muhoozi if they can attack their own nga batudde ate ne videos kuba mbayina. Should we say to Uganda bending zero kitegedde nkyonchirabye kitegedde. This story is intended to malign whoever is doing it. How did era n'abanuupu basiru why do you take somebody omulwadde before press conference anti munnange kuba nabo bagoonya twagala kulaga atrocities these are crocodiles zasama ekivundu kijje ziri enswera. Did you treat him? You would say we recovered this man, we took him to hospital, he's recovering from hospital. Never mukozesanga bugologozi. You are also noob leaders. You are also you are stupid, you opportunist. Anti osanga omusajja nga nakuba omusajja embo yalwala ebizimba kasola azimbi bwati ng'empanama agitambuza bwati mbuba mwese nimbaga ti mumuwa mumukubi kubanga ono yakifuula ki business a sickness that would be operated yagifuula ki byanfuna kukanga abantu totugire mu kwata sente again. Yes, this is noob. They operating like a ye noob yasazeewo neteekawo ekintu ekifaanako bwe kityo okuyamba. This person wouldn't be in a press conference. This person would be undergoing treatment. And because they connive with these people, noob connives with these people. Nababuuza tubakola operation eno eyaba noob wakola ki lwaki ebifaananyi byalabika noob nga yebiyina ekitegeeza noob nabano bebamu mulimu abali mu government nga opposition. Yes, bakolera bano anti bano balowooza nti gavumenti egenda bwegwa bali mu situation nti tufune ba allies abalala nedda gyolaze bajja bikubuuza bino time will come tigwe tekawo akakiiko akabuuliriza buli omu yeetika omusajja. That is stupidity of them. Those who are in government terayimira muti kugwa maaso era agudda anti nayo bakwatirayo. Namiti yagaana okudduka. Namiti yali commanding officer waawa wa Simba nga yatta Katabalwa bamukwata teyafiira mu kkomera. What if you had fled with Obote? Tekikuyamba, never be an opportunistic. Nze tewali asobola kuga nti yatuddeko n'abanuubu sajja emboozi zaabwe zitiisa batulugunyizibwa kakati bakana akafeke tekabukidde tekawandiikangako ku bantu bafa
kakati omusango oguli mu kooti olwokuba amaze kitambuza waliwo n'omunene yafunye bakuntumya alina okutemba otenderezebwe katonda w'eggulu ayi mukama otenderezebwe otenderezebwenga banereegamu naye omulimu gwakukoze tumwavuwaze ajje ng'afuga nali ŋŋenda kukwetikka wali owedde naye obuwanguzi bukedde okuvayo newandiika abantu abagibwamu ebitundu byabwe I was itching to grab you mumpwatu keba ba omulombo gwe bali kukebedde galubiri tewali evaawo wali omanya bunyeze emyaka 8 nti yetuteese amaye fulu nagende waffe mu nsozi nekolimira bibakutte ate mbataase ambataase ate enzira y'obuzikuma nkuma kasaana kalala nteekako kalala basaanirewo ddala but kye bagambye the westerners are good people. How do you expect a person you have suffocated for 8 years to allow you? I want you to prove that even this option does not work on me, not to apply it again. Omwana bw'omukuba mu kibiina omusomesa kwegamba akukkirize. Why don't I relocate to another school and make it impossible? Nsinakuba ne wemba omukazi omusajja n'ankwata munyola omukonda n'afa n'ataddamu kukwata balala. Me knows 0. I cannot give you 50-50. Reconciliation is not a part of my vocabulary. We fight up to the end. Era Professor Yabagamba, that man cannot move even an inch, cannot bend, even if you dangle money. And nobody dangle the billion set on Aziga. The issue is cowards. This is government money. Yes, Kagati ono. Mutemukitegeera. This one, there are two killers. There are two types of killers involved in killing people for organs. Bucket the ones who divert us that they are killed abroad. Because the argument is our role is to take their people. We are not responsible. Ekyo bakiganye omunene bamuwadde bakuntumye mulaba ku byuma atagala leero okuluno gana abamyuka kulubya gana kumyuka kuluno gana abamyuka kajiji gana kumyuka omunene gana mumyuka chairman gana mumyuka batembe baluwa zazze bakuntumye bagenda kutemba anti Museveni yabakuba julizi bongera bagamba bawandika y'ebbaluwa mbu covid mungi nnyo Museveni n'amujjawo bali abantu 157 Museveni najjako bajjako bano n'abawaayo akakooka gawanuka gundi weyomba ne wawuya ne kagende we are experts if I know we are doing research ne bakayolerayo yegoliga konkomaliddeyo ne babakwatirayo leero okuluno gana kumyuka kajiji gana kumyuka kajiji gana kumyuka kajiji gana kumyuka omunene gana kumyuka omunene gana chairman gana kumyuka yes kuneregamu banku babasigaze business yao nga balowooza ndi mwangu baba nagisimatuka otabale mandwe bakubye ne bawanika obugulu manda kyeyoba ngende waffe nezina amazina ffe nakugamba nti mindi ya mitwe 11 tugikuba esaawa 8 ogwekiro buli gwekona kabina bwoti ng'oli bwerera asirana buli linnya lyoyogerako asirana yongera kusirana mweti mwawule eddogo n'eddogoti fe tulina ddogoti mumina malugu bagire baliyita ddogoti liba kakati endo ogitegedde kakati tunulire story eno Museveni was appealing to landlords to be patient to their landlords because they were ravaged by COVID. Bano bakuga abataddewo ennaku 3 kyova olaba ti Abaganda bagamba tizamufuula kati buno bubadde obwavu nga kalulu kanoonyeza ku bodaboda obuli mu parliament tebukyabimanyi nti teriyo omuntu ayagala to be humiliated okumugoba mu nju omuntu yenna omugezi asooka kusasula waakolera ne waasula but if he fails era ffe tubagamba naffe tulina amayumba nti nze omupangisa manyi nomuwa emyezi 3 anonye wagenda mirembe kubanga nange nkimanyi nakiriko
tuga nti omanye ebya Uganda bizibu oyinza okubanga nawe oyina amayumba g'opangisa ate nga nawe oyina gy'opangisa naye nolabugwanga buno bwa monito anti bustaafu tebulina namayumba obwamawulire buno bwonna obugwagoyife abamawulire balina sente. You know what happens whenever there is a function? The first thing Ugandan journalists do is to put down their names on a piece of paper expecting money. Nebabawo emitwalo ebiri ebiringa okukolwa mwe advocating no abamawulire bwe kiri get a class no the moment you arrive at a function Ugandan journalists kade batandika okubala mwe kale mumuli kale naye olwaga nti nze ndi freelance waliwo ayogera olupapula olwagwedda nobalaba baliwo 100 kakati oli yategese million kati public relations office yategese million ki abawa mutwalo ate ne bazirwaniramu. Waliwo wamawulire yayimiriza ayogera namugamba nti madam stop talking. What? We are not writing. Waliwo be bawadde sente ne be batawadde ku mukolo at a function. We are not writing. Yes. Kakati how can a poor person advocate for this? Ngana muri affected. Bandi chimizale bachisirikira. No, you attack these idiots. This out of touch with the population. Obligation ya parliament musebeni baje muwambako. Ate bakididde kati baagala nnyo okukola ebyobusiru ng'amongi yalimu olanya yadduka kyandibadde kityawo Tamale naye mumugende wa president olanya ne chief justice mpulirayo amaloboozi waliwo yafeke ng'amaloboozi gaabwe mu meeting nkiwulirayo kyandibadde kityawo Tamale mikayo kirabika waliwo eyalumika eyabateeka mu meeting kati their strategies ensure bawandise ne mu monitor bills eziyisiddwa kwa Amongi neziyisiddwa ku Olanya gwe tobitegeera nze mbitegeera kibaita analysis Amongi. Yes, you don't understand these things. Timumusoma busomi mawulire Olanya yabulira mu kisiikiriza obusebo mwami Tamale kankopolize nti nkugambye tiriyo obutambi ewa president eriyo obutambitambi bwe bafekinga amanyo meeting ezo kakati nkubuulira negamba 3 days ago I left. I told you nti balooya baba pastors abakuba bujingo olwa Muhoozi bagende wa Teddy nyabawo kukijjula Entebbe n'abafumbirwa ekijjulo ky'amaanyi olwamala okukirya ne badda ebbali. But this woman is mad. We cannot even take her to court. Why? Because it can spoil the case. We rather take emitala naye ffe bwatuwa sente zaffe ffe tuli bakozi ba sente bannamateeka kakati bwe banvudde ne bavaayo eyo naye mbabba ebyuma ne bibakwata omanyinze sirimba ebyuma ne bibanyuga kakati jo bagenze wa pasita n'abaga nti olujja luno mululaba emmotoka ezipaakinga wano zikwata ne ku lw'emasaka kati awo mutegeere pasita ki naye okumanya balooya bafere bamaze kudda bbali nga mbalaba is not in the mood now. Esimu sikweke naawe ebyuma bigenda tukwata ebyuma bigenda bakwata mwe musinga bana amaanyi balooya mmwe balooya nali mbayita bagezi nnyo bano bapumba ebiryoka bituuka bali mu ddiiro lye. How are you? The road is still keep protecting us. How is the progress? The problem you have, sir, is this president's advisor Mirundi has made it very difficult for us to proceed with the case. Because he captures us. And we rank the magistrate of Entebbe 11 times. But the man has refused to pick the phone. We also talked to the DPP. The DPP, it seems the man of God, it seems the government has lost interest. No, this is not government.
is God, the kingdom of God. God. Let me tell you. I have nothing to do with the Bujingo. I respect Bujingo as a pastor. Bujingo's clientele is not mine. You can see when I have the service. Motoka zitukane kulwe Masaka. Kakati era motoka mziraba. Bujingo must be arrested with his malaya, put in prison. The church must be banned. We must get a caretaker. But how are we going to do it if the state has withdrawn the case? Tugamba se. Angamba nti yo kata bibadde oyo gwomwogera n'ekye ngamba oyo kata bibadde yegana yabaga nti oluguudo lw'e Masaka lumu oyo kata bibaddeemu ati ebyange ebyuma birimba bikyala mukoonako yabadde newunyiza nnyo kati naye wabitambala ebintu ne bimugamba ebifere balaya si bafere bakozi ba ssente nomuganda naye nga gavumenti omusango eguggyemu enda. This is a matter between the kingdom of God. Tayinza kukolera mu bwenzi mu yekalo ya Katonda ya God. If the government is not interested, we shall call a meeting for pastors and remove this man, put him in prison. Alianda no pressure ku mukazi we. Omanya abasumba abakadde. Abasumba abakazi abakadde. Bati anti eno gundi opena. Kwa gamba omukazi bwafanga azaala kitegeeza abakazi balekeyo okwebaka n'abasajja. Kiba kisiraani kyo mukuuma obufumbo bwammwe. Banyweze. Fe obwange nga tebutabuka. Ewange nga tebavaayo. Gye bali bateredde. Baana bakoze. Bazadde bannaabo bwa. Walonda byeko nga bankubye mu mawulire nakubye omukazi oluyi. Kakati muleke kuddya bizibu bya famire zammwe. Kakati omusajja ne bamugamba. The man of God. What about this man, Mabirizi? Are you planning to save him? Mabirizi is not the chief petitioner. The chief petitioner is Rutaro. Even when we took the case to court, Mabirizi was not there. We shall not help Mabirizi. But Mabirizi, you know, as a lawyer, Mabirizi is going to lose his certificate and he's not going to work. Has been helping us. Me, I don't know Mabirizi. The only person I know is Robert Rutalo. Nebigambo byafulumye. Nebo libisirikira koddi byofu. Sagala fitina. Lwaki bisirikira? Lwaki bileeta wano kompewo? Omanyi nabadde simanyi Bujingo. Bujingo has never seen me. I saw Bujingo yesterday and I handed over both the recordings and the video clips. Ategere fitina y'abantu bano. Abukbe Me, I don't. Why do you want to ban somebody's church? Obwenzi si busiyazi. Waliwo abapasita bebavunanya obusiyazi ne bawulira mu kkooti naye nga babalumiza weebali. We know kkooti gundi zaffe. Yes. But they are acquitted. Yes. What if in between the cases were tried? The churches are wezagalawo. Kubanga obwenzi n'obusiyazi byanjawulo. Katonda tayizikirizanga ku kibuga lwa bwenzi. Katonda yazikiriza ekibuga lwaki? Lwakulya biri bisi. Busiyazi. Bisike. Mukaloni eyayitiranga. Era ne mu balokole muno. Ne mu kanisa mulimu mukaloni. Mukaloni yayitiranga abasajja bakwana babaleetera abasiyazi naddira bamalayika n'atabategeera. Bwe yali adduka n'atula emabega alabe banne kye babakoze yafuuka ensawo y'omunnyo. Ekitegeeza omulabe we yali ki? Alooni yakolanga ebintu lwa mukazi. Yes, mukaloni Katonda kyeva muzikiriza nga tunudde emabega nono pastor aliko bano bapasita baliko abakazi abakadde. Why do you want to close some and to put him inside? Obwenzi nze kambasomese bapasita abo tebasoma theology. Ebintu ebisinga balina doctrines. Bajuwa kali. If you are not a Jew kali, you should know that homosexuality was the reason why God destroyed Sodom and Gomorrah. Tichali bwenzi. Obwenzi tolebo. Sulemani Katonda gwe yawa magezi ayogeranga naye yali mwana mwende bweru.
Sulemani yali mwende. Yes. Sulemani yalina abakazi bameka. Bayitirivu. Yayogeranga ne Katonda gwonteekako omukazi omu. Wakijja watusome wakijjawo. Ndi kubanga Adam bamutondera omukazi omu ate yalina choice. Kati ndi munywa mwenge. Naye bwe mmala ne ngende Saudi Arabia. Bwe ngende Saudi Arabia mu nsi gye kutalingo kannakumaze. I don't have a choice. Adam yalina omukazi omu yali wasiza mazike. Oba mugoberera mbaga ya Adam. Lwaki kuliko ba metron? Ani yali metron? Ani yali emperekeze? Ani yali bestman? Lwaki Katonda teyasindika Jibuliru n'ejabagatta? Pastors you work hard. These are your work hard. I cannot advocate when kubira kabushenga okwagala okuggala emikutu gy'abanne nti Mirundi mumujje kumvulo bapasi balina mukisa kujja kunzija kumpewo ngende nja kwale agenda roti mu roting mukamba kube mwavuwale naye nze saagalizanga ko muntu kibi anepolovoke kakati kugamba oti anti kanisa ya munno gikale bujinga akoze kubanga this man has 2 wives cannot stand on the pulpit of God. Yes, a person is an accusation according to him. Omukazi yamugoba wamulabye konga agendayo. If we use the same yardstick, why didn't we say that a pastor who was accused of homosexuality had to surrender the pulpit of God before the case was exposed of? Atenga achali ku pulpit. Anti mukiseera ekyo yali alina okuseka kuuma era balooya bamugambye nti mu kyaki temulina kye mumugambako kuba bijingu toyina byemugamba ku kyaki balina ki balina code of ethics mu kyaki ate nange mu kanisa zaabwe ezo ez'abafitina ebyuma mu ebiri nja kubakubira bapasita abafuuka embuzi ekiro ne bebagala obwana obutonga babuyise ekatwe ndabakubira bapasita abadira endika zaabwe enduusi ne bazigalamita nga bagamba bazibaaga naye ngaebisoba biteeka mu ggomesa na mu bitambaala mbabakubire lutalo lwa fitina muve ku bujingo stop ofu bujingo lwaki yes namwe tubafungule ayina otufungulebo nkufungule mbafungule twefungule namwe mbafungule tulabe pasita talifungulebo twefungule nabonga obutambi olaba abebagala obwana ekiro nga befudde embuzi ennume nga babuyita katwe bakube ku vidiyo. That malice must go. Don't be malicious. A religious leader cannot afford to be malicious. Nabaganti sentamu. One of the reasons why sentamu bamumma. Simuganda wa omukulu wa mwana Uganda. Sentamu yagamba sijja kujja mu kola yange okujja konga mugaba afudde. Mubanga afudde munnaddiini. Kivengere ate basoma yonyiriri 3. Kivengere wrote a book Why I Love Amin. Yet I love Amin. In spite he enumerated, narrated the tortures, the harassment he went through during Amin's time. But when he was concluding his book, he said, yet I love Amin. A religious leader cannot afford to hate. I tell you, religious leader hating. What did the Pope do? Pope invited Mugabe. You engage when you close the doors. That's why Museveni is a more preacher and more religious than these Juakali pastors. Look at Museveni. As Museveni fought to Idi Amin, he does not transfer the hatred of their difference of Idi Amin and Museveni to his children. Mwebali mu government. Pastor balwanira ki? As Museveni fought Obote had differences with Obote. But Museveni is more religious than these Juakali pastors who are driven by personal vendetta, who have failed to understand that it is time up to go. A stage, life is like a stage. There is a time when you should depart. Tolinda kuletea kazindalo. Nzisija kuikiriza ewange ninenjegerezi. Nagamba abana bange bwentandika ng'okwogera ebyobusuli nga bunsiba. Buli maka galimu enjegere 2 n'enjegere 8.
omusajja omugezi nganze ntandika okwogera ebyekigwago abaana bansibe enjegere 8 nire enjegere 8 buli maka galimu enjegere 2 abaana beno bansibe nabeno bansibe bapasita mwena mumutegeere ti ekiseera kituuka n'oggwa ku mpagala. He said you can see my compound is full of postcards. No, you are reading the Bible upside down. What did Jesus tell the rich man? Yamugamba atya? Yamugamba kyangu n'emmotoka zo. If we rely, if we use wealth as a benchmark for spiritual power, what about Mama Fina? What about obusobozi? If we judge postcards and the crowds, pulling crowds, what about Mama Fina? Mama Fina dwarfs many churches. And why do they come to you? Kagundi Pastor Kayanja abadde ayina akulu nga bw'oba oyagala okukulibwa musayidde owasiza wa Kayanja akulibwamu bamugjawo. Kakati don't you expect that most of these people who married at Kayanja's place thinking that they will be promoted can divorce their wives? When the purpose now is over. He is over. They were not married in Kayanja's church because of love. Marrying in Kayanja, yes. Kakati you must understand nti abagende wa Mama Fina baagalayo ddagala bakwana mukazi. Kakati abagala eddagala abagala emikisa olweza bwe biri muggwako bo bajja kuvaayo. Abagala omukazi akabira bwe kali muggwako ne face bajja kuddukayo. Ate abagala eddagala bajja kubeerayo kuba ffe ebyaffe ate oli yaako mukaddewa gyakoma ate okubeera honest. Ffe mu byaffe biri omuntu yaako mukaddewa munzikiriza yaffe naye gwe munzikiriza yange ndi kalidinaali n'enkofiira 2 nze ndi kalidinaali munzikiriza yaffe eri kalidinaali okujjaku mu baana bange simanyi tovalaba nti ono omuwala yali agala neepanka kanvuma. Ewaffe ffe tulina engule ey'okuvuma. Jjajjange yavuma poking senga ne bamusiba mu kkomera n'avuma abantu ku kyalo n'abazimbamu ennyumba ey'ebbaati avuma omugole ne bamuzaayo. Kati nze ndi muvumi wa kusatu bereti nze njiina nze champion ngenda giwa muwala wange n'abavumi ng'omuwala anaawuka eri mbw atwala bereti yange ey'okuvuma kiro kiti kintu kya famire tukiryako. Simanyi oba n'abavumi alifumbirwa n'abavumi avuma era namutuuma n'abavumi lwakuvuma. Oyo ye musika mu kuvuma. Nono omuwala abadde agala okutwala omutaali gwange atwala bereti ng'okitwala bereti bazitwala tebalwanye. Sojiba ugenda nayo mbwatule kuli mwosi ekutulikira mu ngalo gw'omanya weterereza eyo. Nabagamba nti nja kukola ki? Tugamba nti opposition e Uganda teriiwo Museveni ali yekka bamafia bambonyabonya bokka. Nabagamba nti nja kukola ki? Nja kuyamba nnyo bahabalist era nayogera n'abaana ba Dungu kyapambala sifakiro tetugenda kugiyisaawo. Webale tetuyinza kuddira mukazi ono n'ambatya nga naye ayina sifa bagala kwefuga industry yekka. Museveni naluga tutwaleyo eddagala lyaffe. Kyapambalasi is older than n'ambatya. It does not need demonstration. The goodness of African herbs, once they are poisonous, you die. And Africans have tested these drugs for a long time. Golaba Abaganda bamanyi nti embuzi bw'erwa ku ttale erya akawulula. Ekyo bakimanya na akawulula kakere katono eyabika bwabisi. Kasekalya. Yes, we have lived with these things for a long time before Nambatya was born. Bannayuganda bo bezuulira ebintu ebisinga obungi bamanyi engeri gye bikwasaganya. Era Abaganda mu lujja mubeeramu kana akeeyeeyo. Okalaba kana akeeyeeyo ketukosa okwera n'okuyunga. Kakati akakeeyeeyo twakanoganga netuteekamu omuzigo netusiimula awali obuzibu. Ate kagoba n'obusobe kati nga bano abavubuka abato ayina gy'atambulidde nga omwana bebe n'amukwatako. Olina okusooka omuwa ennusu asoba. Omwana gwe olina okusooka okuwa ennusu obaako keeka kikola. Enkoko twasulanga nazo for intelligence. Enkoko ekubuulira ko nomanya waliyo ekikoze eki ekiri ebweru yesooka kiwulira nti embuzi zikuba amatu
intelligence enti zifuuwa and fire. This was the defense mechanism. Bannayuganda bintu babitwala nga serious. Ono bwe yampa Kayonza bwe yampa eddagala ly'emimiro ate ono yandeezedde lyo lya fatiiki vuga towummulanyogera siiba oyogera munnabyafuzi muki bakayita jane lugendo okanywango lugendo ng'okooye yakandeezedde kajjako fatiiki mbu n'abatamiivu kabajjamu hangover naye kulumba mutuwe n'ebirango baleme kuwa bweka kunywa ebirango tebalireeta wano n'ebirango batuwe bakayita jane bakolenga Kayonza bwakola mu supermarket mwekali kakati nagenza okukanywako era kamuti nako kava mu habu ndowooza bakuyita musasa musasa gulimu eddagala lingi nnyo guno musasa nagunywedde nengutegeera ti guno musasa wakakati bali bajjajjaffe bakolanga emumbwa genda ewone sirifumbe siki kakati tufunye generation eya purifying edongoosa mukiri tinzina mukulu wange oyo gwebayita Professor Sali yankolera ebisiiriza biwonya obutwa ebisiiriza tibiraba ku butwa poison kati nali nywa tampeko y'ebisiiriza buli lunaku bali bampa obutwa 5 times nabuwona nankolera empeke muyo bisiriiza ntambula nazo kasandi emmere wantu musajja yagamba nti ne mu palamenti abaka wa palamenti ebisanja nenzimira nga tebakyalyayo mmere lwa butwa mu ddakiika ezi obutwa bwamaze amagulu go gaba gamaze okusanyalala ate waliwo afuluma bwe bafumbira emmere mu hoteri mulimu afulumamu ziri empeke zakisereratinga obutwa empeke ezi ntambula nazo mu motoka. This is my survival. Kiwala sirwala gwalalabe mu mwaka kati namala byaka ezi kakati ekyokubiri mu kimunyina mu ggwanga muno nze kyemba yambyeko ti many of you don't know how to interpret things ti ensanja bave tojjanjaba nsanja bavu no tolwala nsanja bavu nojjanjaba todduka mukazi nti awandula amaluso lubuto kabonero ka lubuto n'ensanja bavu kabonero kakati mu bintu byensi bino Katonda be yawulirako amagezi tutegeere ebintu bino musobola okuvunula obubonero muvunulira ku bubonero nagana amawulire ge bawandiika tebagategeera. These are reporters, they are not analysts. There's a difference between a reporter kati bwatuuka ku pulogulaamu zinga zino bwenjogera nti okuva ku makya ku Mande ne malako ennaku 7 ng'ate pulogulaamu zikuutta akati kubanga okola analysis kubanga nze mbakolera analysis nti abaganda bagamba nti wali omukka tewabula muliro kati ate bwe guba omukka mubi mu lubuto muli mu sigiri. So you have to analyze things. I don't know your mawulire gano. I got new vision. Yes. This story districts in Uganda tells you the other day the Minister of Local Government, Rafael Magezi, was dishing out billions to parish levels. Parish project. Where is the money at the parish? Nemugala Rafael Magezi. Parish model. You will end up in a jail. Yenkole yazze kati. Nagenda agamba ti abeero sabataneta kulako musaba abafunidde stamp. Eroswa ne erositu. Sente bazimubbako. Is a stamp. The money was stolen. Tewali abikusabye. Tewali muntu yenna akugamba oba omulamuzi. Ti this agreement ey'ekibanja teri legal. Why? It does not bear a stamp of a local council. Bajja ne bakimuguza tekyali kiki magezi ago amagezi tagayina. Tayina magezi ago gakubba tagayina. Bano ababbi abali mu gavumenti be bakimuleeta bo ne babala. They calculated the parishes in Mecca. Tukiyita calculator politics. How many parishes did he get these stamps? Nze nabayamba nga basaze okukwata aba government printers bali abaliko
bakwata ono omukazi yali minisita omayiba obeera minisita wa presidency gwokolera ne government printers ebintu biba mu obuvunanyizibwa government printers yayina ploti 5 mu Entebbe nga tumwebaze ye minisita mu president's office tewali ne bagyewolerako 5 billion to clear the debts ate ebadde tekola revenue authority nebanja billion 3 etakola naye tumwebaze ogenda kuddawa where are you going to go and these are younger people oba muwayiro omusajja no aveeyo ennyonnyoleko I write these things, I documented them. Manager bwe yavaawo ne bamugoba ne bamusiba is there bajja kubalumiriza nga bama yiya abakozi be basasudde abo kakati look what this story what does it mean okwanalizing yes instead of the money because they first acquire the money nga bona bumumbo gw'emmere guno gwabako guno gwaki empombo z'abako ne bazibba kakati kitegeeza abako tebalya. This money is budgeted for intended to improve their welfare, your welfare in villages. Has Museveni stolen this money? Zabulidde ku district. Kakati mmwe bano ababbye ssente mujjeko Museveni bano babagamba Museveni ye mubi kuba Museveni bw'avaako bano temujja bategeera ate babongere bababbe bano ababba ssente ab'oku district we zabulidde kaawo ala this years kanoga neba kawo bana disi bimongwa bavu bano babakwata kawo akwata wali owuliddeko ala disi alwanyisa kawo bebaba wa ssente toyinza kuddi ala disi n'omuwa miliyoni kitundu mami Tamale ebiyongazi kyalina ssente nezino nazo kati zigenze za parish and two it is coming at a time when this man waited the auditor general when the budget allocations had been done okitegeera this auditor general's report would come earlier than the allocation of budgetary money era parliament erimu amagezi ezedda bakugambanga nti wadde parliament eyisizza naye we shall not endorse this money unless or addition ombudsman auditor general kati ombudsman mwamufuula igigi parliament would also demand kubanga bagenda ne bagamba should this be part of the budget nti ogamba kayisa but even the people you took to parliament abimongwa except a few people batta buli kintu kyonna ku district bafu kugundi gwonna bafu ne parliament mawe yagaa nti gabeji yini gabeji out kuba mwe mwalowoozanga kwesanyusa yes naye nabagamba nti emmotoka egenda okuziika kyeva ebatta temutegeera ekola ku luguudo olwo lweva oluguudo alumanyi yonnamu mulonda bakansalas ate bano abanuupu bafu nnyo yes bafu bakansala banuufu ate bo bafu nnyo buganda egenda kudda emabega emyaka 10 because these are people who don't understand nabagamba omusajja bamuyita gulu wa NRM naye bamuwabidde paka mu court of appeal nga be NRM ate bawadde ssente singa terabakuba ne electoral commission yali eganye omwenda osinga abanupo bavunaana kimanyi abantu bebabalonda tebasoma abantu bebabalonda waliwo kakozi kebalite waffe kafumbi kagundi bwekati ayisa atya budget it was intended for these people to pass their money as they want kwelira kasente they are not knowledgeable mutulondera kakati this is money billions in a government newspaper districts pay billions to ghost staff bandi kikweseeko and you not see that cows have been arrested. It ends here because the intention is incitement. Heads must roll. We call them conclusive statements. And now, the side director must move in. Naye President Museveni n'ayimirira mulale nakanti wanadiza aliwa tijangu nnyonnyola n'amala okunyonnyola ebyobugu n'atambula n'agenda ntambula nga nze ndi director wa side ntambula na mpingu zange badduka tolabayo kawo tolaba yani nga bagakaako ne banyonnyola kati biriyo
nina abantu batagamba nti vayo senga abantu babagobayo anti nkubulidde you need Minister of Information and the National Guidance oyo eyawayira Museveni mukukubira akatambi ku mulembe gwa Nebanda eyagandi Museveni yase Nebanda naye gwe musajja gwe singa oyina ensonyi singa ogenda ne mu State House gwe bali omunsi singa ogenda nani Museveni abatunulye bwati nalabanga oluggi lw'endabirwamu gwe tokijjukira nti ku Nebanda Yesu gwe bali omunsi wali ogamba Museveni nti yatta Nebanda nakuwa president notwala yenga nosunda engalabiyo when you enter State House and you look at Museveni what do you remember? Haya alite kitese kyamaanyi sebo mu parliament ya ani ngamba bali omunsi ono magezi kugamba magezi yes the opposite of magezi nali opposite of magezi yes